akwatidde NRM bendera okuvuganya ku bwa President Yoweri Museveni olwaleero afundikidde kakuyegewe mu bitundu by'e Busoga ng'era enkuŋŋaana zikubye mu disitulikiti y'Iganga ne mu kibuga Jinja. Iganga olukuŋŋaana alukubye mu kisaawe eky'okitebe kya disitulikiti ng'era wano abantu bangi abakuŋŋaaniddewo okuwuliriza obubaka bwe. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litola Kadaga ne ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno Walubi Abubakar basinzidde wano okujjukiza pulezidenti ensonga y'akatale k'Iganga akabobbya abantu emitwe. Nze mwene nswala kubanga bansaba okuyamba okufuna ekyapa nakifuna ku sipiidi y'ekizungirizi aye budde nimbitamu bikaba ebyo okujja n'okwisaza ebintu binsobera. So baba tuyambe ku nsonga. Walubi era asabye pulezidenti okulagira sipiika wa Parliament okuddamu okwetegereza etteeka ly'ebikajjo lye bagamba nti likyabanyigiriza. Akatale abantu balize n'ogw'akatale bw'ojja mu katale wa Excellency twakutwala nawo okwawo wakolawo okulaale. Aya akatale kabiino nsaba Excellency ensonga eyekolebwe ku. Omumyuka wa ssentebe w'ekibiina asooka Alhaji Moses Kigongo era azzeemu naye okukkaatiriza ensonga y'empisa mu bannakibiina nga banoonya akalulu. Bisenge basi ffenna tuyingira ne tutuula omwo ffenna ne tussa kimu. N'olwekyo bwe tunaaba tukoze ekyo nga twegasse wamu ne tunoonya obululu tujja bufuna emirembe gijja kuumwa n'ebyo byonna bye mwagala bigenda kukolebwako. Njagala okubajjukiza nti empisa kintu. Museveni mu kwogera kwe annyonnyodde ensonga nnya ku ezo omusanvu eziri mu manifesito ye okuli emirembe gye yaleeta mu ggwanga, enkulaakulana, okutondawo obugagga obuvaamu emirimu ssaako n'ensonga ey'okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti gonna. I want you to think seriously about free education because it is killing a lot of young people's opportunities. Now, when I train them for a short while, they become very useful. You see what they are making. Some of those products they are making, we are importing them from outside. Ono asomesezza ku ky'okutondawo obugagga abantu beegobeko obwavu ng'agamba nti gavumenti efubye okulaba ng'ebaterawo embeera ebasobozesa okugaggawala ng'era ebikoleddwa NRM agamba nti birabwa n'omwana omuto. 2007 mu 2007 Basango was a poor man. Basango yali mwavu. The only land he had was 20 feet by 100 or something. They were fighting for the job of the LC5 when Kawugu had been removed by people who were playing the games. But when I met them, I didn't even remember that I met them, and I told them, I said, you are wasting your time, you people. And Basango listened to me. He's now Omugaiga, but not only is he Omukombe, he has also created jobs for other Ugandans. Oluvudde wano Museveni ayolekedde mu kibuga Jinja gyakubye olukuŋŋaana olusembyeyo mu Busoga era nga bbalaza ya Ssabbiiti ejja wakutandika okusaggula obuwagizi mu bitundu eby'ekigezi.